Abakungu bonna abapya bakulonze n'abassebo. Omubaka Ronald Lutaaya, omulangira Goloba, omulangira Katerega, Venerable Munansonyiwa wonna sijja kamalayo. Mu bimpimpi emboozi tebankadde kabita byangu, omubaka yampa ekitiibwa nankubira essimu nina okukyogerako ekyo nanga nti alina omukolo guno olwaleero era nansaba mbeerewo tugereyo okuvanga nafuna nga bwe tusobola okumanya okutendereza kukosi nalaba mwami wange era nemwebaza nnyo okumpa ekitiibwa ekyo. Kati omukungu nali simumanyi, omubaka nali simumanyi, naye njagala okuddako emabega. January 2020 last year nga munaana kwani bafoomu n'omukyala we Daudi Ngwanya bampita ewaabwe awamu ne mwami n'omukyala Abasajja akaawa okutusangula amaziga kuba omukyala Abasajja akaawa yali afiiriddwa omwami we ate nange okuviibwako omwami wange ne bategekera ekyeggulo makeke. Kaakati mwami gwange n'atuuza okulinaana Ssaalongo, nali simumanyi ne Nalongo nali simumanyi, naye kati Ssaalongo ono nga bw'ayogera I was mesmerized nga Joseph alinga ayogerera mu kutuukwe byonna byakwatangako okwezimba, okuyamba, okukulaakulanya nnyaffe Buganda, buli kimu ne mutunuulira nga neewuunya. Kakati bwe yamala saayogera naye ng'ayogera ku bintu eby'okuyamba ngera mumumanyi munyumya. Kakati bwe yamala era namuwuliza bwe yamala nemuga nti I wish my husband had met you. Kakati olw'okubanga he was echoing exactly Joseph yayogeranga musala n'ekiro. Kakati netusiibulagana naye ebbanga lyali ttono ne liyitawo balisya ne bamulonda okufuuka ne bakulonda Ssaabasajja n'asiima n'amulonda okuba okumukikirira wano mu ssaza lye Bulaaya ne mu Ireland. Kaakati amazima ekigambo nali byerabidde naye nenzijukira what I said at that moment ninga Mukama yawulira ekigambo kino era nemukubira essani nemukubira essimu okumuyozaayoza. Ekyo kyali kitiibwa kya Mukama era teri buyinza butabeeri waggulu. Kati nga sinatuula wansi nina okwogerako omukungu omubaka Ronald Lutaaya. Ssebo nkwebaza emirimu gy'okoze ebbanga lino lyonna. Okoze ebintu bingi kuba waddira omwami bigere mbimanyi bulungi. Kaakati mu bintu byenzijukira nze byenakujjukirangako waleetawo okujjukira amazaalibwa ga Ssekabaka Sir Edward Muteesa. Ga 19 Novemba. Ekyo kijjukizo ky'amaanyi nti tekigenda kuba ku kalenda yaffe. Ate n'oleeta omugenzi Dani Kamaanyi. Kaakati n'atunyonnyola Ssekabaka ab'amagye bwe baamulumba. Ssekabaka n'ayita mu mpanyapanya ne obstacles okutuuka bwe yatuuka wano. Kati nze nazaalibwa mulembe gwa Ssekabaka Muteesa. Kale mu buto bwange nzijukira olutalo olwo lwa 1966. Nali muto Ssekabaka bwe baamulumba.
kale ebintu ebyo nga sikyabijjukira naye omugenzi Dani Kamaanyi nalinga alaba oba asoma akatabo oba alaba firimu kubanga nga biri so real. Era ssebo ekyo nakyebaza era ntakyebaza kuba kati nzijukira bulungi story eyo. Kati ate okutalanda nnyo kuba bakadde eddakiika ntono ssebo nina okukoona ku kimwakola gwamu n'abakungu omwami wange Mukama bwe yamuyita. Sijja genda mu bingi naye sigenda kyerabira. Ng'amaliriza ssebo omubaka Ssaalongo awamu ne ttiimu n'abakungu basabira emikisa gya Mukama mutukulembere bulungi kubanga omulimu gw'okutta ssebo kubanga omwami yagulimu emyaka 15. I know exactly what you are going to go through. Kakati nga nsonyiwa nga nzirayo emabega kwemu omwami bwe yalinga mubaka for 15 years emirimu egyo gyonna teyagikola ng'ali yekka. Yali n'omubaka Dr. Sekoyama n'abalala okusobola okuvuganya emirimu egyo gyonna naye nga sinaba ku kadaala nina okwebaza Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi olw'okwagala olw'obwesige bwe yawa omwami wange ebbanga eryo lyonna ate ne bwe yawummula Ssaabasajja era n'amubeezaawo ayongere kubanga amuweereza. Kale obwo obwesige bwa maanyi nnyo era sinzi ekyo nakyo kyerabira. Bassebo ne bannyawo mwebala okumpuliriza munsonyiwa essimu eyo naye bibaawo. Ssebo Mukama abakulembere mu bufuzi bwammwe. Basabane bannyabo mukaka nti tuyimirire ekiseera katono nnyo tujjukire era katujjukire omugenzi Joseph Nsambu Musisi tujjukire ne Dani Kamaanyi era n'Oweekitiibwa John Muky baweereza nnyo Uganda. Ini Dr. Bajjukire obulirimu njana bye baakola okwagala bende n'okwagala nnyaffe Buganda, okwagaliza, okwewaayo n'okwerekereza ebintu bingi nga baweereza Buganda. I